That's why we have ekitabo ky'abagenyi at the hospital. By the way, abantu babuuza ku mikutu watusuubiza okutulaga abatta Ichuli mu wiikisi 2 miso yasuubiza I have them, but the police intervened. Abasaidi bangamba give us time, but if I want to produce them, does not take me 2 days. Abatta Ichuli? Yes, Jjaja Ichuli? yes. Miso. Yes. You know what miso means? If I want. Miso? Miso. Let the family contact me. Family hiring miso officially. But you had so told us in wiikisi 2. Until the police, no, the police came in and they told me they will do it. Come and help us, no. And I sat with senior police officers, Nimbarika. But for me, you know, these families will emerge. Abatta Ichuli, they will be known in the future. We know them. Like those who wanted to kill Katumba Wamala, I know them. Those who killed Apiriga, I know them. Those who tried to kill Nachoga, I know them. But now most of these recordings are with Muhoozi. Hey. You have given the recordings to Muhoozi? Yes. For what purpose? He's the next president who will investigate them further. The people who are fighting him are the people who have been perpetrating crimes in Uganda because they fear him. So most of these recordings, our findings as in Miso, are now in the hands of Muhoozi. And somebody said that when I was summoned by the president, had a catalogue of CDs. If you had a catalogue of CDs, Muhoozi has sacks of CDs. Muhoozi has sacks of CDs. Is very informed about the current situation. Okay. Abatta Ichuli bali mu Uganda bali bwetu. May I know, as the head of the Miso, I investigate and hand them over to the people who killed. Why did you give to Muhoozi, not to police? Because police is investigating. Give them that evidence. No, they'll come. As I'm telling you. What do you disagreement ya Katolu Bwama ne Bobi Wine? What was it about? Katolu Bwama yalumwa. It will be like some of us emerging from journalism to reach that level. Ya fitina yamukwata naturally. Oh, yali fitina? Kakati ate ikyata ategeera nti ye Katolu Bwama yali tasobola kutandika kibiina kye. Wayingira mu DP. Nawe n'ofuna obubaka bwa parliament oliye n'avaayo nti we have many powerful people who have not appeared on the presidential ballot paper but who are more powerful than these people. Nti oyo omuvuka gundi Katumba oye oyo Katumba oye gwe bajja wali enakawa mu gundi mu katale. But before us, you think I can get 20,000 votes? If I stand for the president, you'll get more. Yes. You'll get more. Naye ffe byakatemba tetubizanyiramu. Kati as a result, nti bidandisale. Kintu Musoke n'ekirunda kiva ejjinja. Where Bidandisale scores appeared on the ballot paper, presidential. Nti Kintu Musoke yafuuka prime minister, ono yakoma ku bwalo ko government. Kakati bw'omuba muvaluweeri ndiyavuganyako ku bwa president yebweru ali noyo simanyi kana akavuuka kana akalezire nakale kaddawo ne kavuma akakombanga bishopu wako ebigere. I'm not that type. So because I want to, so you think Katolu Bwama yafunamu akasajja ku mutima olw'omwana okwongera naye yeerabira ti gwe singa nawe watandika ekibiina ekikyo n'otayingira mu DP bw'ayo qualified to become a member of parliament. Waleetayo motion ki mu parliament eri kujjukirwako? Yes. Kakati n'ono yafuna nti ye yali bold enough najja n'avuganya Museveni n'afuna n'ekibiina ekinene mu parliament. He was bold, he took a decision. Era nze mbagamba nti politics alinga Bbaala, mukazi wa Bbaala. Omukazi wa Bbaala omulungi mwenna abasajja bategeevu mumutya. Abasajja bategeevu, people of substance, we fear rejection. What if the woman rejects you? Toddayo. Naye n'omusajja wa boda boda ye tatya. He is confident. Bwamukwata mu kabina agenda okulaba nga naye tatya danger. Ate yawo tya rejection. Agenda omukwatako nga naye kuba is a woman naye agala omusajja. Kati ate owa boda boda bw'amala omufulowalinga
kakati ate mwe ne muvaayo abagagga ne mwaga ate mujja shirindi olaba owa boda yamuwaddeko so tugenda mu sitya danger kwali emiskini kakati ffe ekibi tulaga ogenda kuki wali emiskini nzali emiskini simanyi nadde nga nti yalwala balongo. I don't know these people sibamanyi, but my quarrel with the Palaso nagikubuulira ti Palaso should not use the kabaka as an announcer. Oba kabaka akuwaanye naye tekibeerawo buli kaseera kale get a voice, naye kabaka gwoteekamu bifaananyi buli kaseera akulange alabika bulungi. It will be the concern of Mengo nti ono gwoteekamu bifaananyi alabika bulungi. Yanoonya ssente Palaso singa kabaka teyakuwaanako tewaliyimbye ennyimba. That's why I don't believe in these things. Nti I can quote nti nina ekitabo kyange gundi akimpandikire mugiyita mutya ebyange tebabiwandikamu tolina kyoteekamu tolina bujozi. And I don't quote. You don't quote, I see. I don't quote in my books according to Machiavelli, according to you. I'm a scholar. It is according to Tamale Mirundi. Yes, everything my observation. You observed it. But I cannot say nti ekitabo kyange preface akimpandikire. No. Why don't you rate yours? Kakati bw'obanga ogamba what if tomorrow the kabaka kitegeeza waliwo abamuwa ssente gyogera ku gundi walukagga yakyakala sa walukagga kakati naawe okyakala. And what will happen singa n'omugabe singa ne gundi omukama naye anointinga obwe niwagendayo okukoleyo ekivulu. Omanyi abaganda bakola kabaka yekka bwe bagenda ebusoga ne bakitwala babakubirayo emiggo abasoga ne bakola kyabazenga yenka. Wekiwulirako kyabazenga yenka. Yes. Why? Nti kabaka yekka mugitwale n'ebusoga bwe tebalina mugabe kabaka yekka bakola kyabazenga yenka bakuba abaganda emiggo okubayisa mu kiyira miggo gyo nyini ate abasoga bakuba kakati abantu bati balina strategy. Nabagambe nti waliwo ebintu gwe byotamanyi. The moment Museveni criticizes you oba omaze okuwangula akalulu. Museveni agenda mu kitundu nze tanvumangako era tankomentingako myaka 10 nije nakola myaka 24. No, he has never commented about me. The president has never commented about me publicly. No. Yandekaawo. But if Museveni comes and abuses me, I will gain. Omuntu we yakola naye emyaka 15. Why does he renew my contract every day? Museveni is affected by one thing. He humiliated me in the last meeting. Museveni said, obukulu abukulidde. We were finished. Ogenda okulabanga. Ndiwo amanyi nnyo n'omutabani wange ijja kujjirikiti. Obukulu ambusesemeza. I know. The president, whenever he remembers that meeting which he presided, he feels a bit guilty that I mistreated this man. That's why he has decided it was unfair. I took an unfair judgment about him. Let me leave him in peace. Era Museveni has never engaged me in any peace talks. Museveni has never seen any application from me to meet him or to get a job for the last 10 years. No. No. Baziretezo kandi zibewa na lweso nezikuba neziddayo. Nezikuba neziddayo. I chased the money. 70 million. I chased the money. You chased the money? Nezikuba. The 70 million? Yes. Tuvenyiza ziri. Na sente zivudde mu state house zisobola kola wange. Nezikuba. 70 million? Nezikuba. I had to raise money from my friends and went for treatment. Sente za state house nezikuba. Bayita n'abandi babaga nti uyu musajja agenda kufa naye sente azikuba. Hazichesa abo state house money bazebbira. No kalima. No lweso nga baleeta sente ewange. Eziriko ebikolimu. Sente za state house wange ziriko ebikolimu tebayinza zireeta. Even if I'm dead. Era tebakikolangako. Sifunangako sente zivudde mu state house. Kasa nagobeeza obulwadde. N'amagonja gagoba. And you don't regret chasing 70 million? No. Tegayinza kuva eri. Wakiri baziyise ewalala.
nesiwa nakalemana nalweiso sesitawusi sesitawu nga mujeko n'amafuta ka 20 liters mugobe nakyo bemukozeeki njokaabaziretiyo ate nyizo ziteeka mu ssabo nezibakuba abazirese nezibattira mu kkubo nyizo ziteeka mu nsawo yange abazirese natatuuka gyalaze mbo kyabijja n'ebibye naswaire muganda ddaali muleke kutujoganga tuli babeera mu mbeera embi bajja kujja batufukamire nedda nanyiiga what I want is my money zebampa omukanada zeyampa naki eziki mirundi nze nuclear bomb this man must come on nswera amazi tetulina kitugatta sina kitugatta kukitwala kugoberera ne comment zammwe bwe mutyo nze Simon Muyanga Mutaya ndomere koleyo ye yazikako ewaffe